omwami Ben Kiwanuka galiko yeyagaliza obwa Secretary General wa Democratic Party era yagenda eggulu era ngo ng'ayagala naye afuuke Secretary General naye teyatuukiriza bisaanizo by'oyo akkirizibwa okwesimbawo kuba Secretary General okusinziira ku kakiiko akaateekateeka ebyokulonda neyeemulugunya n'atawulirwa n'awaaba omusango mu kkooti ya Uganda enkulu Civil Division ng'agamba bw'ati ng'asaba kkooti emuwe kye bayita declaration erangirire nti kyali kimenya amateeka ne constitution ya DP obutaweebwa mukisa kubeera nga y'omu ku abo abavuganya ku kifo ekyo. Ekyokubiri kkooti erangirire nti ebyakolebwa National Delegates Conference n'okulondebwa kw'abo abalondebwa byali bya bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri kye yasaba kye bayita sasoral. Sasoral kye kiragiro ekiweebwa kkooti ng'esazaamu okusalawo okuba kukoleddwa ye sasoral. Yali asaba kkooti eragire basazeemu ebyo byonna ebyakolebwa okusalawo okwakolebwa mu National Delegates Conference. Ekyokusatu kye yasaba kye bayita prohibition. Prohibition kye kiragiro kkooti kyewa ng'egamba nti ogandiddwa gwe yakoze okusalawo okussa mu nkola ensalawo eyo gye wakoze nabwe ekyo yali ayagala ebyo byonna ebyali bisaliddwawo National Delegates Conference bireme kuteekebwa mu nkola. Ekyokuna kye yasaba ekiragiro kye bayita mandemos. Mandemos kye kiragiro kkooti kyewa ng'ekaka oyo alagiddwa abeere nga assa mu nkola ekyo ekiragiddwa. Ebyo byonna nga bwe yabisaba kkooti teyabimuwa wabula yamuwaako declaration. Kkooti yawa okulangirira nti kyali kikyamu okumujja ku lukalala lw'abo abaalina okwesimbawo ku bwa Secretary General nga taweereddwa kuwulirwa. Ekyokubiri kkooti yalangirira n'egamba nti kyali kikyamu okubanga waaliwo lisiti ey'abo oba olukangaga olw'abo abaalangirirwa nti bawangudde ebifo ng'olukangaga olwo lwali nga lumaze okusalwawo. Nabwe ekyo kyali kiraga okukunukira mu nkola yaki ey'emirimu. Ekirala kkooti n'egamba nti aweebwe ensaasaanya kimu kyakubiri ku nsaasaanya kkooti gy'eneeba esazeewo. Lwaki kkooti yagaana okumuwa ebirala nga prohibition sasoral kanesibe ku sasoral. Sasoral kye kiragiro ekyo ekiba kisazaamu biri okusalawo okuba kwakoleddwa. Kkooti yannyonnyola n'egamba bw'otunuulira ensalawo ya kkooti ku muko ogwa 18 egamba nti asabye bingi mulimu sasoral, prohibition, mandemos naye sisobola bimuwa olw'ensonga nti abo baayagala basazibwemu obuwanguzi bwabwe teyabatadde kwaba abawawaabire. Bwe yali awaaba Kiwanuka galiko nga boolaba ensala eno yawawaabira Democratic Party. Kyova olaba nze nga saabawolereza w'ekibiina ekyo nagenda kuwolereza Democratic Party. Kankuwa akakodyo kange era kyova olaba Gerald Siranda ne banna abalinga ye babadde bapappala ng'alinganga amazzi gwe gatwala. Ye alabanga nze yateekayo okuwolereza kw'ekibiina okwalina okukunukira ekitaali kituufu. Mu kiseera ekyo twali tetulina njatika kuba baali tebannagenda wa musajja wa nkofiira kumuwa kibiina kyaffe ekya Democratic Party. Namuwa amagezi nti gwe Gerald Siranda Secretary General teweetaba mu kuteeta kwewozaako kwa kibiina. Wabula omwami Mutenye yali ateeseteese okulonda ye yateekayo ki defense. Mbakuleeta Gerald Siranda mu kuteekayo affidavit wano ey'okwewozaako yali badde awuliddwa. Era kyova olaba omulamuzi eno agamba nti Gerald Siranda eyatwala ekya Secretary General singa yaweebwa omukisa naye n'awulirwa okukunukira kuno okwebyo ebyakolebwa mu National Delegates Conference nandibadde nkumuteekako nandimugjeeko naye oba oliawo n'abalala. Naye abalala
ono eyawaaba yeekuba akalipo bw'ataateeka kuffa abalala abaali ebifo bwe yali ng'ayogera bye yakola ki bye yayogera. Ate nga Napoleon Bonaparte yatuwa amagezi n'agamba nti omulabe wo tomutaataaganyanga bw'obanga olaba ng'akola ensobi temunfuna obubi. Teyali mulabe wange passe naye ngamba adversary mu ndaba ey'amateeka kuba yali awawaabidde kibiina kyange. Nali sisobola mutaataaganya mugamba tewaayegattako ne bano bw'ataabateekako n'aloopa DP yokka ne mmulekaawo. Nabwe kiti ensala eno amazima amatuufu gali nti eringa bw'olaba statement efaanana bweti ng'oli bw'anaagamba nti gwe Kaija epaapaali eryo si liryo naye ate n'atayogera epaapaali lyani ng'ate epaapaali lyengere epaapaali ligenda kufunda Kaija yalirina asigala alirya. Nabwe kityo newankubaddeyo omulamuzi yazuula ebikunukkira teyamaliriza ng'agamba nti nabwe kityo abaalondebwa bakole ki bave mu bifo byabwe. Ndowooza mu bufunze oyo abadde ataddeyo omwoyo ng'awuliriza alina kyasobodde okutegeera bannaddipi njagala obbakubiriza nti musigale nga musindiikiriza omusajja Nobert Mao yagenda okukolamu NRM muleme kwesiba kweno ensala mujjeeyo n'ab'omu buto mwesibe mu musindiikiriza ensala eno eyinza obutabayamba newankubadde ng'erinawe musobola okutandikira bw'abeera nga tewaliiwo kirala kigikoze ki kigijjeewo. Newankubadde nange ndabamuko ebituli omulamuzi bye yazuula kubanga ebimu ku byayogera si bwe byali. Nze omu ku baalondebwa mu National Delegates Conference navuganya bwe navuganya naye yandekera nendyoka ndya walkover. Si kituufu nti waliwo lisiti eyali yaggwedde okukola ng'eri awo erinze bulinzi. Ate ng'omulamuzi oyo namuwa constitution ya DP gyeyina okutunuulira alambike naye ye bwe yagisoma bw'atyo bwe yataputa naye sisobola munenya kuba amateeka gamukkiriza okukola ensobi y'ensonga lwaki waliwo kooti ejulirwamu. Mu bantu buli omu ng'abyogerako mu ngeri ye waliwo Fred Mukasambidde yamyuka ssentebe oba president general w'ekibiina kya DP. Fred Mukasambidde ngaga nti lwaki Nalukoola yeetumiikiriza n'agenda awolereze DP mu musango guno. Ebigambo bino njagala tubiwulire. Omusango ogwo fenga ekibiina tetwagutegeera era naye waliwo omwami eyeewa ogw'okuwolereza ekibiina nga tetutegedde naye ndoza naye ekikola ng'akikolera mu kakodyo ng'alowooza nti oba oli awo bw'anaabijingirira nakkiriza ng'oli bwe yawaaba bayinza okuggyako neeka yonna neevaako ekitasoboka. Omuntu ne bw'obanga gwe National Legal Advisor kitegeeza omuntu akkirizibwa okuwa amagezi mu by'amateeka ng'ow'ekibiina si munnamateeka w'ekibiina. Era bw'oba ogenda okuwolereza ekibiina ekyo ekibiina kyennyini kiba ne minati eronda looya kigwe bwe kinaawa ogw'okuwoza. Nze ndi vice president naye amisanga ate egisinga nze mbadde ngiwoza olwekyo mbadde mpeebwa obuyinza ekibiina mpoze. So Legal Advisor totambula butambuzi tutandika kuwoza ng'ekibiina tekitegedde kati ekibiina kati bwe bukisinga ne kibanga kigenda kusasula ensimbi kitegeeza otadde ekibiina mu matiga ag'okusasula essente. Ani akulu okusokolereza DP amyuka omukulu wakwegaana wagesegese bintu. Kakati ekisooka bwe tuba tunyumye ku bannamateeka nga Nalukoola ayogera naddala mu Democratic Party bwe tuba twogera ku bawali mu baulama mbidde atuula mu ngatto toyinza muleta okumanya toyinza muleta tamanyi n'ebyo kye bitegeeza ebyo ebiri mu nsala eno kyova olaba baagudde mu bikopo nga balinga amazzi ge batwala. Baaliridde Humble Pie Mukasambidde n'akwata ku mukono mukulu Mao Siranda ne bajja mu kyembazi zange wano ku Masengere ne babuuza sekretary wange nti omukulu tunaamulaba tubadde twagala atuyikiremu ensonga. Omanyi kyenjagala nkubuulire newankubadde ekyemu amanyi okusena obuugi si yagaba obuugi
nze nafuna instructions okuwolereza ekibiina kya DP mwakyoli nga mu 2020 tebabuwa Mukasambidde babuwa Nalukoola ayawula ensonga kale singa Mukasambidde yajja ne yeesimbawo kwekiri kifo naye yayayanira bwa vice president kyova olaba akunukira abaddippya abagezi bagamba Nalukoola ensonga zino yazimanyi kati olaba enkola ey'ekibogwe baalikedde ku nkya ne batwala Sseddume ne bagitwalira kitange ne bagamba weebale kusomesa omwana omugezi omuzibu olwakino ekyamagero kye nakola ani w'ekibogwe bo endaba yaabwe ya kibogwe singa si ya kibogwe yali badde tayogera ebyo lidde mukamawo ate alemeddwa si mukama wange mu mateeka nze national legal advisor wa DP era ebbanga lino babadde bakaayana nga bakayanira ekifo kyange baagala nnyini ettuula wamu lindye tebajja kusobola nze naweebwa banna-DP abagezi kyova olaba entaputa ebalemye yiyo enso etogiraba nti weeri mbuuza nkulage muko ku muko anti wuliriza anaamala n'akugamba nti yawoza naki gwolowooza nze national legal advisor wa DP gwokimanyi nti gavumenti yammwe neegwaffe ne tukwata nze ndayira ku bwato n'ejjeno bw'eggwanga lino ffe tuli mu gavumenti erinda constitution yaffe bweri nze yaweebwa mukulu Kiwanda toseerera ojja toseerera nze bwe kiba mateeka ndi jeno ssebo tosobola kuleeta oyo omwami kunze naawe leka nze nta ndi mulala ayagala tugende mu nsala zenze zempangula ekyo si bweba siniya mu mateeka sibuku kankubulire kino resolution eri luddawa gye baakola alyoka afayiringe reply mu musango bammemba ba parliament abo basemamala gwe babawawaabira mu kooti etaputa Ssemagenda banneebuuzaako wa kankubuuze kino banneebuuzaako ddi bwe baali bakola endagaano eyali egenda ewa General Museveni endagaano gye boogerako baali bakimpaddeko nali ngirabyeko wadde akatonyeze bw'oba onoonya omumenyi w'amateeka oyinza obutaleeta tolaba kati tolaba abamenyi b'amateeka oyinza okubalekaabo statement ya Mwami Mbidde n'ogiwuliriza kakati Mwami Nalukoola agenze ku professionalism Mwami Mbidde abadde abuuza mu statement eyo he's more the deputy president bw'abadde ayogera newankubadde agambye nti mu misango emirala abadde yagiwoza abatwa naye nga awozanga olukiiko olumala okay vice president abadde mwekyabuuza legal advisor waabwe nti mu kino yagenda atya nga tafunye resolution yaabwe kirabika okusinzira ku nkulembera yaabwe omuntu yenna okugenda mu kooti olina kumala kufuna lukusoolo naye not in any case mwendabe mu kwogera kwa Mbidde ng'awakanya professionalism ya Mwami bwe baali bakola endagaano ne General Museveni gwe sooka mbadde njagala katono nnyo mbadde njagala ebintu bya DP Kiwanda omutima gwabwe eri ekibiina tebakyagulina bo kye basalawo era kye batunulidde kyokka tubaddewo tutya okubeerawo ne mukulu Museveni nga tewaliwo omuntu n'omu atutaataaganya Democratic Party ebaddewo etya nga buli wamu tesimbawo kifu twagenda Soroti tetwateekawo muntu netugende wa mukulu Olanya tetwateekawo muntu netugenda mu kalulu ka Hoima tetwateekawo muntu netugenda mu kalulu ebululu bwonna obuzebeerawo by elections zonna okujjako eyekaseese era eyekaseese omwana luli ye yasinga oyo eyaliwo naye bwe twegatta bano bwe bakola ekintu ekyegatta DP yegatta okwegatta ku luno ye yasemba that's the problem begattira ddala ku kirwayi kiri mukulu Museveni n'awandiika olupapula mungi nnyo ng'abeebaza okujja mu NRM omuggo mulamba ng'abaaniriza era ng'abagamba mujje tukolagane ku mitimbagano egy'enjawulo bakkiriziganya bulungi nga bwe basobola okukolagana bulungi ne ba MK n'abalala nti ekibiina ekyatandikwa mu 1954 amaziba n'obwenkanya
boge bwe gakyandikibwamu era kwe kiyimiridde ge balaba kati mu gavumenti ya mukulu Museveni era gye baagala okukolagana nayo. Era atuwuliriza twagala atuwe ekibiina bakiteeka ku misingi ebiri mazima na bwenkanya. Bw'osalawo kwegatta ku mukulu Museveni leero kitegeeza nti byolaba kati byebiri mu mazima g'obwenkanya DP byeyimiriddeko. N'olw'ensonga eyo kiryoke tusobola okukolagana nayo. Ekyo bakivaako. Omwami ono ensala ye tesobola tuwa future okujjako abakulembeze abaliko. Tesobola. Naye ebizibu bya Uganda leero tebikyali bya Democratic Party. Nze naawe tukimanyi. Ebizibu bya Uganda leero tebikyalina by'abayendaalemu bennyini. Balina ebizibu abaana baabwe bali waka ng'amasomero gatandika dda. Amataba gabatwala. Balina ebizibu nti bakyasula mu nzikiza okubala emyaka anagiyiseewo ebyalo. Coverage y'amasannyalaze wano mu Uganda eri 25%. Mu myaka ana only a quarter of Uganda has gotten power. Quarter ya Uganda yefunye amasannyalaze. Ate tegasasulikako. Tulina obuzibu nti omuntu w'omukyalo kati ewange bw'ogenda ekyasa obwesanga omuntu tasobola nakulaba TV. Nabino bituliko bitwogerako kati omuntu alina okutambula agenda akyajinga essimu asobole okutegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga mayiro 3 akyajinga essimu akomewo. Oba kitegeera kyentegeeza nti ne TV bw'ogenda mu byalo ebimu bagamba teeka TV mu kyalo kino zirimu 4. 3 waliwo eyagundi ku kaduuka n'eyagundi wali ewagundi n'ewagundi awo we tuli. Tulina eggwanga erikkiriza nti 4 ku 10 ku bantu baabo bankuseere basula tebalidde. Ripooti yafulumye ng'abantu 8,000,000 bali omulundi gumu olunaku. Kati ebizibu ebyo bya NRM. Ebizibu by'okuba nti abantu amazzi safe water abantu okuba tebakyanywa mu bidiba. Kitegeera kyentegeeza bya DP bya Democratic Party. Tuyinza okujja wano ne tutandika okufunza ebizibu n'ensala ya kooti okulaga nti no Democratic Party erina kyeyagala erina kyefunamu. Whether Democratic Party erina kyefunamu bategeeza bannayuganda abatuwuliriza leero ebizibu bya Uganda ebiriwo tebikyali bya Democratic Party byo ng'omuntu. Toyanziza dakiika ziri 2 zimaze kutakusaawe ebbiri. Honorable Kiwanda DP ugati mugimaze muginywezezza side ne side mugimaze samala obekitiibwa ebizibu bya Uganda tebeera nkobe Democratic Party era kituufu sirozo bakirowooza ddi nti byaliko na Democratic Party. Ebizibu bya Uganda bya bannayuganda so si kipya ekyo kyayogedde so njagala kakkane talina kipya kyaleese mu kino. Ebizibu bya Uganda bibaddeyo bannayuganda era bisolvinga bannayuganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe cost coverage y'amasannyalaze oyinza okuba tennatuuka bwe twagala kutuuka but olwayo bwe twogera ku coverage y'amasannyalaze nti Uganda teyatandise na NRM Mwami Karole. Uganda NRM egenza okukwata obuyinza. Uganda was there before. Era tusobola n'okugereganya wa we twali ne katuwa we tuli mu myaka egyo. Kakati mwasangako bilioni 5 ebyebibiro no njagala atandike wano gavumenti eno ejja mu buyinza yasanga obubi 5 obw'okutereza ebbibiro lya Nalubaale zaalagawa. so njagadde ekyo akitegere from the word go. Ebizibu bino ate bigenda kukolebwako olunaku lumu ne bw'anaabala nga ye pulezidenti nga Democratic Party yezze kubanga eggwanga nti tuli bakatonda titugamba bugamenti kino kibe ne kiba. N'amawanga amalala gagenda okwogerako teganatuukaawo kuba tulina amalala mangi ge tusinga oluusi lwe mboogera nogamba teweegeregera na bapegimiizi. Kituufu tuyinza okuba tuyagala kwegeregera nabo omusamala amanya amawanga mangi nnyo ge tuyisizza naye bwe byongera ate awo tulyogerako etolugenda ago mawanga ageetongodde era agalina abakulembeze. Kakati bannayuganda amaanyi ago gatambulira tujja ndowooza nti buli muntu bw'anaayiga okumanya tusobola okunogera buli muntu sekinnoomu ebizibu bye awaka. Gavumenti esobola okuteekawo butesi misingi gituyambako okulwanyisa ekyo. Kati emisingi egyo egiteekeddwawo nga waliwo abantu basobola okukola akasawe nga gye baagala basobola okubeerawo enguudo basobola okubeerawo kimu newankubadde ng'awamu tebinnatuuka wali twandibadde ffena twagala. Ku nsonga ya DP mufunamu ki okutabangula ebibiina bino? Olaba olutalo lwa DP lwona lwekussa gye muli mututte mawu mukoze mutya ndagano ebiri mufunamu ki okulaba nga opposition erwana? Olutalo lwennyina ku Democratic Party ne Mwami Mao kiri kimu
mama watekenze banga ddene okusiibula banne. Yes. Kubanga ekintu ekitali. Aluddewo okubasiibula. Yes. Okay. Ali mu ddya ddala naye ng'ate. Baluwa yasembayo ejja ne Museveni. Nga tugenze okukolesa maawo. Okay. Eggulu. Osoma ebbaluwa eyo teyaniriza maawo mu gavumenti. Okay. Eyaniriza maawo mu NRM. Era statement esooka egamba I welcome you to the national resistance movement. Nagisayininga wansi. Era yali asayininga teyasayininga nga president. Yasayininga nga Ssaabagwanyi. Nabanya tenakufuwe. Kiwando ina mubale. Kalono tawanyiza. Message eyo yali egenda. President yali ali. Kansa ali kukwebaza. Kansa ina kyagamba. Sebamala agenda kuwente. Wadde President yali ali. Tukira message eyo n'omuntu yagitwali ali Haji Moses Kigongo. Haji Moses Kigongo Nemukulu Sale. Yali wa deputy speaker yaliwo because in protocol deputy speaker is number 5. Okay. Haji Kigongo is number 7 mu protocol ya Uganda. Singa message eyo Mukulu yali Sale. for government. Nga ya government. Namba mukaga number 5 yaliwo Owekitiibwa Thomas Tayebwa. Yandibadde awayo message ku government. But this message was for national resistance movement. Okay. Era bw'otunulira document eyo Mami Kalule, document ekugamba I welcome you in the national resistance movement. Nobert Mao. Nobert Mao. Okay. Kakati nze ndaba abantu abatandise ebibiina abakulembeze b'ebibiina be balemesa ebibiina byaffe okugenda mu maaso. Bw'oba ovudde bw'otutte vaayo lumu genda mu kiri because tulina free entry and exit. Kubanga waliwo abantu nga tukyasobola kukkirizigana nabo tosobola kutuula nabo then leave them obeega nti kati nze kola namwe kwa Mao Owekitiibwa Nobert Mao si yagenda okusooka okujja. Owekitiibwa Betty Kamya bwe yajja yavaayo n'oluvannyuma actually n'addamu yeesimba ku tikiti yaffe ya national resistance movement. Owekitiibwa Nobert Mao tumwaniriza n'emikono ebiri and leave bamami Nalukoola bamami Sebamala to run their political party. Kati gwe jangu tukole emirimu nga ekyo ebbaluwa bwetu sigirabangako Owekitiibwa Betty Amongi. Betty Amongi yajja nga alliance ya UPC era ya alliance tetulimu ne UPC tebanko ebbaluwa egamba nti welcome you in the national resistance movement naye tulina alliance nayo kakati nze ndowooza bw'obeera bwoti you take long even okumalayo potential yonna vaayo ojje tukole tutambule kati ekyo kyekizibu kyekimu kyensanga ne kubakayija kati gwe wamala okutoobwa president n'oteeka office ekatonga definitely there is no way najja nankumbi gyegenda okukola tebifaanagana era kubanga kasita olekayo abakulembeze bano buli lwebolekayo okugulu n'obeera nga bali tobawadde mukisa kukola kyabadde balina kukola definitely ogenda kubalemesa because olina vision nti wali otunuuliramu gwe ng'omukulembeze mu kiseera ekyo kati mu kiseera kino kyoba olaba nti bino byonna ebibiina ekyese mutawaana gino mu bibiina era ekisobola n'okweta ne mu bibiina ebirala kubagamba atannatannaka yeetonda okugonza kati n'ebibiina ebirala bwe binaaba tebinnava mu kigambo kya foundarism ekyo nti nannyini kibiina akyaliwo ati ekyo kitegeeza no of course kati abantu amu of course ayinza kufounder naye nebaolaba ekiri mu UPC olwaleero ejjukira faction Mami Kayija era wakati wa Bosa ne Fassan the former Fassan era olaba nakyo kyali kikwatira ng'ekiringa ekigenda mu busika ekibindowooza ebirungi amaso byogera ne Mami Kayija kyagatukole tumaleyo Mami Kayija n'engeri gye tutambuzaamu ebibiina byaffe otwala kutambuza ebibiina kugenda mu maaso ebibiina byaffe bikyali bito byakoma mu 2005 political parties nga zikumi bwe tuba twetaaga demokrasi yeweeru gwe tugenda okutunda tumutunde mu bibiina byaffe okusooka kubanga you cannot give what you don't have bwe tuba tetuli democratic within our parties kijja kuba kizibu okuba democratic out so mu kino kyonna gwewendaba ekibiina nzawendaba democratic party kubanga kati bino ebintu byowulira bowulira Mami Nalukoola nga ayogera bati kati bw'olaba omusango guno Mami Nalukoola kiba kibadde bamugamba bwe bati
balowooza kubanga guno omusango gwa FDC gwe nasookeddeko okulaba ng'omuntu yennyini gwe bawabidde omusango bagumusinza n'ajaguza kubanga mwami Gunde bamusingisa omusango Nandala Amafaabi ne Power babasinga omusango basanyuka nnyo omusango gwobadde bawabidde okuba nti gubasinze kubanga baali babawabira babagamba nti mulagajjalidde ekibiina kyammwe nga bakitwala kubanga mukundi okuli mukwawabira Birigwa bamanya ndi banabawabira Birigwa jagenda yewozeeko nga chairman wa party era asobola no I invited nayita olukiiko na delegates conference went kati kyobola abantu kiri Gundi abadde akyetambidde ng'alowooza nti olwa oli awo Nalukoola bwe yagendayo yateekayo okuwolerezanga ku azizika etamalayo bulungi magezi ge gonna ng'amanyiddwa ate nga musajja mugezi nnyo naye olw'okuba yali alina interest omusango guno okuba nti gubakambi ayinza okuba ndowooza weyogedde yabadde alowooza nti kino omusango nabo gubatutte naye ng'alowooza nti obaolawo okusinziira ku brain ya Mwami Nalukoola singa ali akiwadde brain yonna kano kono akatono kano kasingiddwa kandi baali tekasingibwa naye Nalukoola okugenda alaga nti lowooza kitusinga ekintu kino bakimuvuunika omulundi gumu eyinza okubanga naye Nalukoola alongose n'agamba nti omusango guno bagwawabira n'okugwoza baguwoleza enjawukana eno yali tennagendawo so in this kyendowooza nti mu political party zaffe Mwami Kalule bwe tunaaba kuzikuza nze nga political party leader let's be clear if you are to join national resistance movement come jangu tukole yes kubanga bwoyimirira bwoti at the end of the day jakwejukiza nti baita basobola genda maaso aniyo nti bakukkiriza bulungi zekyokola nja nsanyukira nnyo ng'okiba Mama Betty Kano she's with us era we are very comfortable lwakuba nti kati of course omulimu kati gwalimu she's this way naye nga tusanyukira nnyo abantu abasobola okutegatako enkya Nalukoola abazze ajje yenna tukole naye Nobert Mao ajje mwamwaniriza emikono giriwo egiti ne Sebamala ajje kale katukomeo neyanza nnyo Lameka musiba oguli mu DP tansobola musinga naffe twabukwatako nga bukyali osanga tegwali wadde weguli era singa ekyagwa mu UPC ne DP n'abalala nga twakwatira wamu ne Mwami Walubiri singa si bwe kiri ekiri wano kyekyali ono pasi yali mu kampu y'abanazi eyagenda n'agamba nga Gundi nga waliwo tu ewedde n'agamba nti Hitler bwe yali atta Abayudaaya saanyinga kubanga saali mu Yudaaya n'alumba bannamawulire era n'ensirya kuba nsaali mu nnamawulire natandika okutta ebitongole Gundi by'abakozi ebibiina by'abakozi trade unions n'essinyinga kubanga saali mukozi natta abakomunisiti n'essinyiga kubanga era saali mukomunisiti bwe yatuuka kunza okunsalako bateryanjogerera mabega eyo muzeeyi Nadduli alina akagero kyagera n'agera n'agamba obukadde bubiri bwali mu kasiisira empologoma nejja bwesalako akamu kanaakala ekifo ky'okukwata omuyini kakuba empologoma kasika busisi ono omutoteteyo olwanyeeko ne kasika nekaddanamu nekatamanya era omukadde tabako ennyama emala kabaka kyali kakyasansabaga mu Gundi mu lujja nga ye tekomyewo nga tekakimye so nti ekiri mu DP kizibu ffenna abavuganya Mwami Museveni n'abali mu NRM Mwami Museveni yakola statement bbiri eziraga mu NRM nayo tagirabawo yali Gakalokoya mukawedde nga yozayoza wa APC yagamba yozayoza mikwano gyaffe aba APC naye aba NRM bwe muba mulowooza bababbye akalulu mugende mu kkooti teyagamba ffe aba NRM tegamba mu aba NRM muba mulowooza bababbye akalulu mugende muki mu kkooti kigeza ye tali nabo ekigambo kye kimu nayagala ku ekifaanaganako bwe kityo nga n'ekyankwana nga kibiina kyammwe kinafu kyekirwaki kati mutabani wange asitudde kibiina kyammwe kinafu ye kati mutabani we alina gurupu endala I think bikutiriza mu kitabo kya mukyala Dr.
Dr. Gun, Dr. Matembe, the big trial of democracy. Kitabo kyasembyeyo ng'akulaga Mwai Museveni organization ey'ebibiina by'obufuzi bwetali mu mutwe gwe n'egyokulira bon omwaka wa 2011 tuba tunyumiza n'atugamba bw'aba anywye ne Mwai Museveni nga lwaki tonyweza Youth League y'NRM n'agamba Youth League y'NRM y'amaanyi n'ambuuza yeeriwa n'amugamba yemmwe kwatuffe baliwa ategeezaamu amagye Youth League ekitegeeza seekeyo entuufu ye high command kyova awulira nga bayogeranga n'abaana abagundi aba iPod ng'abagamba kamala okuddayo mu high command si museeke so kati obuzibu obuli ku bibiina by'obufuzi byonna bwetaaga kukwasaganyiza wamu okwewaanako kubanga ono atuli alabika oli yagenda n'agamba mbigonya ziryaki adivate yaliwo nnyo kakano oli ajja kubuuza Mwai Museveni alyaki Mwai Museveni ali ebibiina bya bufuzi akati okutuusa nga buli omu akitegedde juzi twali wano nga twogera ku bya party structures twali twogera ku balonda bati abantu mu palamenti bategeeza mu n'obukiiko bwali mu palamenti abakulembeze simani neeke y'NRM n'abatebeebuuzibwa omukulu yatula ne speaker ne guno n'agira bwati nakutula ekintu kye so waliwo threat nene oba obuzibu obunene kubanga lwaki Mwai Museveni tayagala ntabiro eteekate eplaningirwaho ng'abantu batula ne bateekateeka leero mbadde mpita ku Buganda Road bwe twali abato walinga officers mess kakati waliwo kasino officers mess nga abanene nga obatuula bano ab'ebitogi ebimyufu sirika ebatula nunyanga nti abasajja nti beta kutuula kunyumya ekitegeeza babeere eyo nga tebatuulako wamu kunyumya so awantu wonna wonna abantu bakuŋŋaanira kawabeere mu palamenti kawabeere mu balamuzi kawabeerewa omukulu mu ekyamaani wa Kiwanda mukama we era olaba n'obuuza Kiwanda ezo ebbaluwa eziwandiikibwa ozibaga nalukoola abadde abuuza wano bali bagenda okusayininga endagaano Mwai Museveni yalina looya ma otazze na looya owa mulese ki bweru naye nga ne namba 2 oba gwe tuyita namba 4 yabirabira ku TV olwala endagaano neefuuka yaabo babiri kwolwo Mwai Museveni lwayaniriza Mao eggulu ne namba 4 lwategeera nti bulijjo Mao yayingira NRM yayingira gavumenti ogamba nemubeera mu kintu ekifaanagana bwe kityo n'abantu abamu ne balowooza mu kirinomu kiri vera bonomu yes kyova olaba mbu osanga abantu balinnya ennyonyi vice president n'agenda muyiwe ne delegation naga eno delegation ya Uganda abandiza babakalamu kati bayira ggwanga ddala bagenda okulaba halo group ezze angwene prime minister mbuleno delegation yaki mbu mwaze n'agenda 2 kati waliwo omuntu akikola ki akifunamu ne opposition y'abantu mubamazeemu amaanyi no era kyenjagala obagumya mbadde njogera ku Facebook waliwo adambuuza nambuuza nti Mwai Museveni yalowooza bamazeemu amaanyi opposition si be bakulembeze era oli bw'olowooza nti ojjukira batwala seya tebalowooza mu kiwedde bonna bazobola bazaatwala aba alowooza mwe nakikoze eki ye kyaba atutte mizindaalo abakulembeze amplifier eziyitibwamu amaloboozi okutuuka eri kakati ekitegeeza bw'ojjako omuzindaalo teepu nga togizikizza CD lw'oluyimba lusigala nga lukola ki nga luyimba era bw'ozzaako omuzindaalo terutandikira wajjiddeko omuzindaalo nosala volume n'ogisa ku 0 oluyimba lusigala luzannya era bw'ozzaako omuzindaalo bwe luba nga lwabadde ku ddakiika ya 3 luba ku ddakiika ya 5 so n'olwekyo bo bali abantu yabali mu agitation abantu abatalina mirimu abantu ababbiddwako ettaka abantu abasuubuzi boolaba ebyabe batwala abantu buli omu gwolaba ali ku mbeera yonna embi tulina kwogera butyo
nagamba abeNRM be babba ettaka abeNRM abalina abaana abeNRM beba ekyo kyekyo bajja okutegeera nti nabo bali mu kizibu. So ndi mugandi ekyo era kitwalinga tugamba wano Uganda ina side bbiri bweze ey'abanyigiriza n'abanyigirizibwa side bbiri zokka tekuli yakusana ne lwakuba ekibi mbwaliwo ate abanyigirizibwa abeekobana n'abatunyigiriza ne bawanvuya olugendo lwaffe kebende South Africa walingawo abaddugavu abeekobananga n'abazungu era mu bye byayitira obuze mukyala Mandela beyanoonyanga ne babaconya ne bagamba bulabika wattaki ngatta bayita abawaddemu enkwe so ezo enkwe n'ezo mweziri so olwaleero nze nkubiriza bannansi kirabagambako emyezi egiwedde ki kampeni yange gye mbadde ndimu mulekeraawo okwetaba obwetabi mu byobufuzi mutandike okubyenyigiramu ositegeeza mu weesimbewo mutandike okunoonya okumanya levo ye ey'okutegeera ebintu bwegenda erinnya ne mu buildinga gye tuyita opinion nga muli abantu bangi ekizibu mu emisebe ekyagenda okuleeta mu ggwanga lino nti wajja kutuuka eddakiika abantu beekumemu omuliro batuuke bajjeko gavumenti nga tebalina bakulembeze ekimu ku kireese obuzibuzi Sudan abantu bamwe baleeta mu gundi eno gavumenti y'ekintabuli oyo tetumwesiga abadde atambula nabali kyekyali e Libya kyekyali e Egypt kyekyali e Tunisia kyekyali e Algeria wedeyantu tetumwagala kakati buli lwajjamu abantu ab'omuzinzi nguluza mubajja mu ttiimu eno nkugambye muzindaalo gwoba osiza ku zero eri ensonga esigala ng'ekyaliwo so nze abantu mbakakasa tusigale nga tuli bagufaamu kuffe ffe twakuba ekiralo tujja kuyimirira nammwe nze bwe nali nsaba Katonda simusabanga ssente namusaba amagezi so ne bwembeera obisirumwa toyaza nnyo mpuliriza katuumulemu Robert Mao lwaki temusitula omuntu omwe ne mumujja mu kibiina kya DP mukireke bannanyini kye bakitambuze okusinga okukyakana? I think mu Luzungu olwo kye bayita association teri akola association by force sikirabangako olina gwoyinza kutabagana ne kukifuba toyinza kaka muntu tutabagana naye ku mudumu gw'emundu oba yenteekateeka yamwagira azuganya agira yonoona President Museveni ebbaluwa gye nasoma yali ayaniriza Mao okukolagana n'NRM era ebbanga lyonna Mao si yasoose n'abakulembeze abalala bangi abaze bakolagana ne NRM ayagala nkuwa ekyokulabirako. Welcome to NRM kitegeeza ki? No, NRM. Welcome to NRM. Vunula. I welcome you to NRM kitegeeza ki? Kale tugende maaso. Musajja yabadde ayogera sisuubira nti yalowooza yabadde ayogera batisebamala ntiisa genda maaso bali ku muzinda so mba mutiisatiisa ala sisi wakutiisatiisiza erubaga teri akola association by force. Mao bw'abanga omutima gwe guli mu DP siraba lwaki sebamala amusalirawo waawo omutima gwe bwe guli bwemwayaniriza ekyokubiri okukolagana ne gavumenti kyawukana n'okukolagana n'ekibiina ate ova ku bigambo bya kakati confusion weeri katono nnyo Rosisi njogera byange kakati akusomedde ekigambo kalole akusomedde ekiwandiiko lwaki tewayise ekiwanda n'omugamba jangu n'omutwe gwa bulole anti akati mukubagana honorable wa party era asikaza mu party njogera lwa gavumenti byanjawulo byanjawulo genda maaso tebankubangako kalulu ate ngaoyogera defendinga njogera gavumenti position byanjawulo kugambye waliwo gavumenti ne party ebintu byanjawulo yes mu party mu gavumenti ye NRM ompulira honorable Sebamala mwakolera wali wa DP honorable n'abalala bonna kubanga yo yakintabuli
gavumenti terina kusosola bantu wabula ate pate esobola okusosola olw'enzikiriza. So nze kyentegeera kiri kimu nti Mao okukolagana ne gavumenti si musango era tekirina na buli bwakyo. Now wetufunira confusion wali abantu wamu. President Museveni yali yabagamba ddala tetunaba kutuusa kuba n'ebibiina byabufuzi. Abamu ne binsisitinga abayinsisitinga okubireeta olwaleero bye bakulembedde mu kudobonkanya enkola y'ebibiina by'obufuzi. Baani abayinsisitinga okubireeta saagala kwogera mannya ebyenjogera amannya ate mbanga alumba abantu anti obutuwa facts. No, bannayuganda si bebafu nnyo. Baliwo abatamanyi era ekitotawona kulambula nabaani abakulembeddemu okudobonkanya abakulembeddemu okudobonkanya ebibiina by'obufuzi be bakulemberamu mu kusaba ebibiina by'obufuzi. Now kati temundeka nenda kufulizingira nkumalireyo kati kamaleyo gundi yange submission yange. Olwaleero bw'obuuza bonna abakaayana ne bwebefudisi n'ogibuuza mukaayanira ki bwe batuuka ne bakirowoozaako ennyo nga bakoze kye bayita critical thinking ojja kwisanga nga tewali si ssente ezayingira mu kibiina bagazeeza abayuza nzikirizibwa bonna ayogera amannya nfuna obuzibu ebwebayo. Toyinza kuba nga gwe Kizza Besigye nga gwayomba mu ssente zazze mu kibiina nga weetaaga essente okukola emirimu gy'ekibiina nga zivuddewa. Ekikulu si kizivuddewa ekikulu sizivuddewa instructions gwazikola tufunye essente abazivuddeko okufuba okulaba nti siyingira mu analysis nti tofa ku ssente zivudde. Saagala kulabika nga ali mu kuatakinga gombi but ekikulu kya byonna kiri kimu. Bwe ntunuulira nze ng'omuntu ebigenda mu maaso mu bibiina by'obufuzi kikulagira ddala olugendo lwe tukyayina mu kukuza demokulasiya w'eggwanga lino. Ekyokubiri bulola ng'okyali ku ekyo kalule ebibiina byonna byekwasa gavumenti nti yebitabangula. Egamba nti gavumenti yegitabangudde. FDC egamba gavumenti yetaddemu ssente yebatabangudde. Kiki kye munoonya? Byebibanyumira kutabangula opposition? bebatabangula abaana bato Kulukalule ekibuuzo kizitoyi bebatabangula abaana bato ekyokubiri kayijja okay kati kakyogerenga biki kyatule kanveeyo gye mbadde nekweza kubanga kayijja kyayagala. Naawe kayijja owulidde ng'ayogera ku bantu okwassociating kayijja kamubuuzi lukya Lukwago ajja mu FDC yali agezeeko najja nankumbi kayijja mwanukuli emirundi miyitirivu kamubuuzi neneeke yasembayo emyezi ena emabega yagirimu omwana okodde katika muzinga gukomyewo ate kati gukomyewo. Nabuuza namubuuza wano luli nga ne bino tebinaba kubaawo nemugamba pulezidenti w'ekibiina kya FDC ye Amuriat bwajje Katunga n'omutuuza mu third row sina second row musajja wattu n'asirika najja n'akikola ogwokubiri musajja wattu n'asirika gobera olowooza okuza kibiina nga kimuluma bagamba bimuluma waliwo interpretation obyolaba ekintu nga kiri abnormal n'okulembeza ono Besigye nga kulembeza Lukwago n'okulembeza Lukwago atalina na position officially mu kibiina wabula associate mpulira ekyo yakifuubamu appointinga later yali mugabo geri
nga mugenyi omugenyi yasoosowazibwa kyo kimanyi but ekikulu kya byonna ekintu kyatunulira nti olwaleero DP I think nekya DP ekya kooti I think it's a civil way of doing things nti bwe mba nfunye okwemulugunya nesiwulirizibwa kambeeko gyenkola ki gyendaga eyo yemu ku ngeri abantu gye bamatizibwa nti olwaleero enkya ne bwabeera nalukoola nga taweereddwa mukisa kukola kyalowooza nti kibadde kituufu ba n'okweyagaliza ng'omuntu okubaako byakola mu kibiina kye mu kifo ky'okufuluma ekibiina kangende nchalinginge position yenu mu kooti ensobi abalala ze bakola yafuluma bufulumi kiki kibiina n'agenda ebitazimba kibiina oluusi n'ensobi z'obadde ogezaako okulaga nti nno si nnuŋŋamu mu kibiina ne zisigala nga zikola ki nga zitambula maaso olwaleero oyo omwami newankubadde rulingiye nga mwami Nalukoola bwagitusomedde gyakitubuuliddemu ye mumativu mu mutima gwe era eyo ensobi omulundi omulala singa bwe yali oba neyandiyagadde okukola ekintu bwe kityo tasobola kukikola kubanga waliwo precedence eri set mu mateeka now kintu kye tulina okukola kiri kimu mu bibiina tubadde tulina omuze oguzze nti Kiwanda bw'ayomba ne Bulora NRM omu ku bathroom n'agenda Sebamala bw'ayomba ne Mawo ng'omu alina okufubutula munne mu kibiina naw ebyo byakigwagwa era n'abatambula bwe batyo nkola za kigwagwa batambudde bangi obamanyi n'atasolovinga problem n'atwala problemu yemu ewalala n'agenda nga gyagitutte agenda ate kugikolerayo era aveeyo agenda waki agenze ewalala byakigwagwa oyagala menya abagwagwa Asoka nagala nga masters Asoka no maybe aliko yagala menya abagwagwa Bulora menya abagwagwa simenya abagwagwa so nkola yakigwagwa okugamba nti bwe tunayomba noono mu kifo kino nemba nga siri satisfied ngenda kufuluma ekibiina naw ekyo kalule ekituleetedde ebintu bino wammanga ekisooka abantu okuba abanene okusinga ekibiina nti baba bazimba profile bazimba zaabwe nga individual tazimba kibiina nti enkya ne bunaava mu kibiina nja kugenderera nja kuwangula naw ebyo ekibiina kisigala nga tekirina nsonga ya simba kwekisobola kusimba kiyimirirewo ekyokubiri tekirina bantu bankalakkalira teri kati kankubuuze namboozi ayinza okugamba nti maze mu kibiina kino bbanga bweriti lukwaga ayinza okugamba maze mu kibiina kino bbanga bweriti nkubuuza kati sinalako eri twavuddeyo baŋambe tetwogerayo lwaki abantu bonna bwe batandika okuzimba mentality nti banene okusinga ekibiina they can wake up and go they can wake up and do what they want baleka eggwanga nga I think Sebamala yagamba abadde kaide nti ekiseera kituuka nga tetuyina bakulembeze kubanga buli omu reputation ye eri questionable teyina trademark gye tuyinza kugitunuulirako so bwe tuba tuzimba ebibiina by'eggwanga tumanye nti nno ekibiina tujja kukirekawo abalala bakisangewo n'omusingi gwenkirekera guteekwa okubanga mugumu okunsinga kubanze envaawo toyaza ngapuliriza eddakiika zidduse njagala kukuwayo eddakiika 2 kanso Nalukoola ne Honorable Sebamala nengenda muwaayo 2 Honorable Kiwanda
olw'okukubiriza mukulu Nobert Mao adde bulungi anywere teyalaga. Omanyi si kirungi okubanga wanoba n'ofuna obufumbo obupya naye buli lwowulira omusajja eri gye wanoba ng'anaatera okuwasa omukyala ate n'ovaayo n'ojja n'okoola emmwanyi n'oyeera olujja kakati omukazi ono gwabadde agenda okuwasa n'agamba omukyala wo tanobanga. Okiraba ekigambo ekyo si kirungi. Ekirala kyenjagala okutegeeza omuntu omukulu mu DP ku nsonga nga ekibiina bwe kitambula nga bulaba HM bwaddukanye essomero ye secretary general Saabawandiisi. Kati mu Democratic Party omusango guno gwe twogeddeko bwe gwawaabwa mukulu Gerald Silanda twalinga tutambula naye bulungi era newankubadde byaliwo ne tufuna obutakkaanya. Nze ng'omusajja omugunjufu eyasoma eyakulira mu maka aga Muzeeyi Sserugooti mu Kirokole Kawempe eyasoma obulungi amateeka nalina okumutegeeza mukulu Gerald Silanda nti munnange mwalemera mu bifo ng'ate mwasala naye Electoral Commission gwe gwemanyi sofa si lwakuba nkyagala naye kyekyo nabwe kiti ensala ya kooti bweti bwekoze eki bwerabise nenjimuweereza nga mmanyi anaatuula ng'omusajja omukulu n'asoma n'alaba byaba tategedde bulungi asituka jje gyendi agambe nti Nalukoola oliwo eri twakuteera emisanvu kubali ntuma tokyatuuka naye nzize ku masengere mukakkalabizo lyo mpitiramu ntegeera ebintu bino yawamatuuse buwamatusi n'amukola ebigambo nti ate kati tebakola n'atategeera nsala bwe yakola ki bwe yatambula. Singa kale yajja n'ayogera nange yali badde ayogera ebigambo ndi mugezi nga mubuulire. Ampuliriza kankumeona wala lusimamala katono tugende masimu 9.2 FM. Era bamenye eventually. Kyogamba ko wazaalibwa mwemyali omazeewo emyaka okimanyi tugenda kugirayo buyobakanya omusajja okimanyi ti omwana na diguri y'opposition kabeere mukyala wa Museveni alina lwamu obuwozi njagala okugamba batuwuliriza ebigambo bino aba Democratic Party nti fetetu njagamba abantu ba Democratic Party abatakkiriziganya na Cooperation Agreement balemereddwa okufuna obwenkanya okulaba nti ensonga zaabwe zitambula nga demokrasiya bwagamba mu mazima n'obwenkanya mu kibiina. Cooperation Agreement abantu gye boogerako wakati wa NRM ne DP yalemera wakati w'abantu babiri mukulu Museveni ne mukulu Mao nti n'abantu abalala abali omukulu atula ku neeke nange ntula ku neeke n'abakkiriziganya naye bw'obabuuza nti wali olabye ku ndagaano eyo tewali wagibalaga buli lunaku agamba buli lunaku ekyuka sawa yonna ngibawa waliwo olukuŋŋaana olwabaddeyo lw'abazungu lwadde lutudde jjo lwabalamu nga baagala okuyambako Democratic Party okugenda mu maaso lwadde lutudde ku Sheraton. Abazungu basoose babuuza musooke muleete wano okiwandiiko olukuŋŋaana lwe lwakomye. N'olw'ensonga eyo tuleme kuwuddisibwa nti abantu ba Democratic Party abatamanyi na kigenda mu maaso mu bukulembeze bwa Democratic Party baayuyinaayina ne bagenda mwenaaleero. Naye ate era njagala okugamba bannayuganda nga gye natandikidde nti ebizibu bya Uganda leero tebikyaliko wadde ekibiina ekimu bwekiti ekiyinza okubikola ki okubimalawo. Kyegala kyentegeeza kubanga
nsobola nze kati bwe nzira ku ssente zokka ezibbibwa olaba igg abayo n'agamba nti obuwumbi emitwalo 2 bubula omwaka obuwumbi emitwalo emeka 2 buli kawumbi kalimu miliyoni 100 n'agamba zibula buli mwaka gwe NRM notafuna mazzi gwe NRM notafuna ddagala mu ddwaliro gwe NRM notafuna masanyalaze gwe NRM notafuna ekyo nakyo kyetaaga kukomawo kumenya kumanya nti twetaaga enkyukakyuka serious wangi